Omupira naye bakyatukubye yenna kujolaba muddeyo naye okonye kapi of course emirundi ng'esatu sikoye kubanga nkolamu timba ninamu kumaanyi. What is the cause of this happening right now? Twagala kudizaayo ku baana abaliko obulemu era we bali wali abamu abalala tiimu zijja kuba zigendayo kubakyalirako era omupiira guno gwolaba Alex Mohanji yekute wamu ne ttiimu yange n'abantu abalala bonna buli gwolaba wano alina akontributize kyamaanyi. Abayimbi bano kuba nti obakumanyiza ba TV presenters n'abasigadde si bangu bakwasaganya anti kati nabo balaba nga it's for hope, it's for a good cause. Ndoza buli mwalabe nga kimukwatako. Yes, buli mwalabe nga kimukwatako. Ate babo banji ndozo jabo balaba bambi bonna basazeewo bajje tukikolere wamu tukitwegatte tukikole wamu. Abantu abayimbi bakuwagidde kuba kino kyendabye ekyaddala kiri nti sikirabanga ku buli muyimbi gotunza mu kamera agamba nga 13 bambi mbebaza bambi I feel good amazima ga Katonda mba nkoze obyogamba nti abayimbi tebansupportinze mu kintu kino. Before you get to my fans abayimbi bambereddewo amazima ga Katonda abayimbi bonna buli muyimbi go ne batana mugamba boli awo nga Rema akusindikira akalango nga Shiba akuteerako nga Nina Rose nga Lydia nga kwegamba bambi everybody is like concerned about this show and ate mbasiima nnyo. Kino kikuyigiriza kinga gwe Spice man kubeerawo balala nabo bajja kubeerawo betaaze that I know nze bwe nzize nkikola I believe kyolaga banno nabo kye bajja okulaga bwe balaga support they will support you when you need them. That's what life is about. Support others, they will support you when you need them. Because buli omu yeetaga munne kitubeeza mu nsi tolowooza mbu eriyo yemalirira yeka. Bye bimu ku byo. Si gwe gusoose by the way nze mbikola bingi era twaliko ne wano ndooza before COVID twalina Omupiira era gwali gwa same issue for hope for charity. Nera nzize mbikola. It's not just about this moment but tuze tubikola nze nga sina team but abantu nga bo bekola mu nagamba ne Spice let's do this for you, let's do this for all of us. Wabadde twalabye ku social media handles zo wa posting no fake people will remain fake people. Ekyo kipyanyo tokiwulirangako. Ekyo kipyanyo ojja kusigala ng'oli real. No, I mean it's good to be real. Nawe kenyini abakitegeera buli muntu ali eyo trust me ayina byayitamu n'abantu kubanga we deal with people not everyone is good and not every day is a good day for you ate ngere olumu ekiba kimekinzeyo the badis byoyiseemu boodirinze nabo so that's life. Nvene wano batukuba nnyo of course ebintu ebimu bitugwako because tomanya bintu bya bulamu buno ndala okufa tebakwetegekera so bambi kibi nnyo ekyatuuseewo kuba naffe tetukyagala kibeewo freedom city we tukyakalira we tuze tukolera ebintu byaffe so kyonna ekituukawo naffe kitutwaliramu tusaba Mukama bambi bitambule bulungi kubanga sisuubira nti yabadde ensobi nange mbibaddemu ebintu by'abantu okuba nga bajjula nali awo esho yange era abantu bajjula nnyo ne bagala n'ogikomya ereme kugenda mu maaso naye tusabire bambi bonna baviiriddwako family zaabwe oba abantu baabwe Mukama abagumye n'emyoyo gyabwe kyanaku kale it's very very sad katumusabire bitambule bulungi kuba tetwandimwagaliza kuba mukomera. Nina emikwano mingi so bakusomera ne bakumalirayo anti kyeŋŋambye nina emikwano mingi kati abamu bembeera nabo mu bulamu bwange wabujja osobola obutabategeera kubanga era abamu tebali mu butaala but obulamu bw'ensi kyembadde ŋŋamba ne mugamba ebibeeramu mu bulamu you have friends you know not everybody is good to you nange waawo nga bwe nkugambye nti abantu bansupportinga naye si buli omuntu ajja kunjagala oba ajja kunsupporting. Nga tumaliriza Spice walabikidde ku bebe kuluzirisi Chidi okay. Bebe kulu yakutaddeko. I'm happy. I mean
buli omu akolerera recognition oba n'okusiimibwa mu kyakola nze yonna gye bantadde I really appreciate nti omuntu aba asobola okulaba nti olina kyokoze ate ne ba advise era ngitwala neŋŋamba okay wow nsiimiddwa I'm advised and I will try to okugoberera ekyo omuntu kyaba akuwabuddemu otereezeemu. Industry buli omu opinion ye eri important. Bw'otaŋŋamba kati kyona bakunze sijja kuyiga. Bw'otambuulira kyakkola nyinza obutayiga. So someone like Bebe Cool abadde mu industry for some time. We need his opinion. So it's up to you to take it or leave it. But we need the people who need it. We need it. Zenjetaga. Oba erieta, oba nzivoola, oba I know nsobola okubaako kyempiikinga because he's been in the industry for some time and he knows, I'm sure he knows what he's talking about. Weewaawo teri muntu ali perfect mu byaba ayogeddwa mu byakola but ebeera ndowooza ayinawo oba osobola okukola eyiye. Naye akayimba ke bayita husband material kookamanya akasige. Of course. Kamanyi kyali wano. Okamanyi katambula. Kakuba eyo. Kakuba. Yeah. Na Saturday tiene eri kuno tugenda ba Lugogo cricket over ennaku zisigadde Mbale. Bane kansibe Christmas tebatwalidde nnyo akasente temukalidde nnyo. Mufiseewo emitwalo ordinary n'emitwalo 5 VIP table million 2. Following up social media handles zange sobola okulaga engeri joyinzo osasulira ku mobile money ne MTN. That's Alibad otuka butusi wali ngoyingira buyingizi. Oba secho osobola sibo ku following and nkuwa updates on how to pay for your table. Yeah. Thank you. Thank you so much. Neba bongedde ko. Ng'ekyo ng'okyayagala okulya emmere. It means a lot. Thank you so much. Banange muwa abazadde abalabirira abaana bano banange. Like you all know, these kids are left out kubanga condition yabwe si nyangu kugumira but they basalawo ne bagamba ffe katubeerewo olw'abaana bano. It means a lot. So buli azze wano mwe bali kubeera part of this what you've done era ne Mukama ajja kuddizaawo. So I managed to bring all this for the kids era nsaba Mukama Katonda omuntu yenna ali eyo kyonna kyasobodde look out for Katale Mwaho, donate whatever you can okulabanga obulamu bw'abaana buno bubeerawo. Thank you so much everyone once again. Thank you my fellow artists, TV personalities, radio personalities, mwebale nnyo mwebale eddala. Thank you Alex. Tujja kugamba ate tewajogera kugamba. The media team, the artists, Mr. Alex, thank you so much for preparing this. Spice Dian, thank you so much. N'abazze okulaba omupiira gwaffe guno bambi mwebale nnyo mwebale eddala. It means a lot to us. N'abato bano abali wano eno. Doing it for a good cause. Era tuli basanyufu nti we've contributed. Bino byonna byonna is because everyone ali wano alina kyayogeddeko. Personally, I'm happy because this is my thing. I really love to be part of anything that concerns the kids. Kubanga be bantu beffe abenkya. So my team, we managed to do betusobodde okukola, and I want to thank my management for everything okulaba nga tusobola okukikola today. Era twagala okugamba abatabali wano nti tubaagala nnyo and we are here for you.